omukulu so tuloze nti Pastor Bugingo alinga abasambi bamupiira Cristiano Ronaldo by'omu kubemmanyi at least bw'abagenda va mu ttiimu endala obanga aliwo amukolako eggulire at least kakola ekintu interview oba ki. Pastor Bugingo asinga ne Ronaldo. Pastor Bugingo yeegera mu sitaani. Sitaani buli we mubanga omwagala omuvaako ng'aleetayo ekyewuniikiriza. Kozi sitaani oyinza okugamba nti ebibi byaweddeyo mu ggwanga. Netokubye nnyo Musumba w'Abanna. Anti nze ngambye Bugingo siri kwogera ku Musumba. Oh, okay. Alinga sitaani ye ayagala kulemera mu mawulire. Cause every time and chenjagala nkubulire nti Pastor Bugingo ayagala okwogera ku banne naye Pastor Bugingo otulangako n'ogamba kino kyenkola kituufu oba olowooza gw'oli ambasada wa Mukama nti Mukama buli kyokola akukubira mu ngalo. Cause kankubuulize Pastor omaze emyaka 7 tosonyiwanga baana bo si baana bo emyaka 7 tobasonyiwanga ekyo kituufu naye emyaka 7 toweereza mwana wo wadde message emyaka 7 ogamba baana bo bajje your door is open ng'oyagala okusonyiwibwa lwaki gwe teweesitulanga taata omulungi taata eyakuzibwa n'empisa kozi waliwo bataata abatakuzibwa na mpisa ng'ate taata abaana bo be badde oyita taata nga be badde balina okugunjula gwe lwaki teweesitula 7 years down the road you're there nabanyiigira 7 years kati ntandise obbasonyiwa wamala kweri obeera taata obeera taata oba obeera ottatta. Abaana kye bakola kikulu. Abaana babeera bakukunamira okugamba nti omwana n'omwana asemba kozi tulabye abantu bangi nga bo bapushinga okulaba omwana webiba biganye wakiri tugende mu mbuga z'amateeka abaana tumba naye n'omwana omuto oli awo weewaanira I lost communication over Isaac ekyaki neekuba engalo. Tekikubidde engalo naawe. Teekako zayaka video. Tekikubidde engalo. Ate okumanya nti n'ekintu kye yakola kibi. Omanyi nti wagambye nti mbasonyiye ekyaki neekuba engalo. Ekitegeeza nti okusonyiwa ekyaki ebadde ekyagala nnyo. Era naye amaze ne yeekuba mu bigambo bye nti nze mbadde nsoma olunyiriri nga nze nduyina naye nga terukola ku nze. Ekitegeeza emyaka gino 7 gyonna obadde musobya. Naye ebigambo bitaputa bulala. Wamalo yinayo abitaputa obulungi gwoba oleeta wano tutuule naye. Omusajja byagira mpulira ng'ate gwa nkubuulidde. Omusajja asoose n'agamba emyaka 7 twekyawa n'abaana teri ayogera na munne n'ababala. Kyankubuuze Wamala kweri oba taata amala lunaku lulamba nga tawuliriza ku mwana omutima ne gumuluma ye akugamba nti ne musaala zaabwe abadde tabateekamu kozi musobola okwawukana. Kankubuuze abadde bateeka musaala ne bange bw'abadde ateeka musaala bamuyitayiza ekikolo naawe owulira kiro kumuteeka mu mikono gya Mukama kubanga wulira newe emirembe mu mutima gwange simulinako access sookodde emabega. 5 years Jennifer Blessed Bugingo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Omutwa Isaac Bugingo tamanye na bigenda mu maaso era nsaba Mukama ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bugingo sooko pozinge every day without fail. Bulijjo mbadde nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bugingo. Sooko kazeeyo akawulire mu baana be bonna abadde asabira omwana ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bugingo every day without fail. Wuliriza era nyina ne plan nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe. Isaac Bugingo bali talina pulaani zaabwe. Newe emirembe mu mutima gwange simulinako access for the last 5 years.
naye ensonga lwaki lunaku muteeka mu mikono gya Mukama kubanga sinze Mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga Mukama ng'asaba sikaki okitegedde omuyiggo abadde asabira abaana bange bonna olwo n'abateekanga naye okitegedde Wamala abadde asabira omu Isaac Bugingo bali tayagala kutegeera naye ne we tuba twenyiiza olaba noono omwana eyabula eyakeera n'agamba taata mumpeeko ebintu byange mu Bayibuli mumpeekeko ebintu byange nze njagala gwe tuyita the begotten son. Yes. We yatonda ebintu bye ne bamuwa omugabo the prodigal son. We yagenda gye yagenda naye taata yali amusabira era we byagaana byonna we yakomawo taata we n'amwanyiriza n'asala ebintu n'ayita omwana wange akomyewo. Bano we baali bagenda batunda kyaki batunda Canani baddukana nnanga ya mu kanisa. Ate era oli mutuufu kuba Bayibuli ebitabo bitukuvu bye bitugamba tusonyiwenga abatukola obubi. Sina abatukola obubi tusonyiwenga abatuwonoona. Uganda y'enkya. Mbaniriza abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda y'enkya mwe bali kutugobera ku mikutu gyaffe nga Solomon Kaweesa ne Isaac 1Ks. Isaac 1Ks olwaleero asazeewo ndoza sho tugenda gikolera ng'ali distance eri mukulu simanyi kiki olwayo kimulobedde kugaana kujja mbu wanene aganye okutula. Isaac jantogeye ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga kati ogenda kukolera eyo Amala. Okay, tutandike ku nsonga ya gundi Pastor Bugingo yeetonze. Wamala sooka weetondere abalabi ba Uganda ey'enkya n'emikutu gyonna nava ku shoku olwo nga nkugambye oteetonda sidda ku shoyo. Ate neetonde kinakola ki Isaac? Wamala weddira ki? Neddira mamba. Omanyi ng'ebintu by'okola olinga oweddira embuzi. Kati kiki kyenkozaawo ekyamaanyi? Wamala tomanyi kye wakola ku sheri? Simanyi kye nakola nze. Sooka weetonde Wamala weetondera abawagizi n'abatulaba zijaawo sigenda kwetonda kye tuba tukola sho gikolera eyo nange nkolera eno. Bye ngenda okukola okujjako nga weetondedde aba Uganda ey'enkya. Naye ensonga kisinagitege kiki kye nakola? Gwe weetondere kubanga bo bakimanyi abatulaba kye wakola. Bassebo ne bannyabo. Naye wandimpadde ensonga bassebo ne bannyabo mbeetondera kati Isaac janguwana eno ojja ombuulire kiki kye nakola. Sooka omaleyo okwetonda. Anti kati n'okwetonda simanyi content ya weetonde. Amala weetonde tukole. Bassebo ne bannyabo neetondera mwenna abawagizi baffe abatulaba munsonyiwe munsonyiire ddala. Amala sheeri eyaggwa wagenda bagamba awali omugenge tofunyirangawo ngalo. Sembere n'akantu katuuze wali akateeke wano ninza okudduka nako. Amala wagenda no kwalinga kuvoola. Okuvoola ki? Wagenda n'oyogera ekigambo we wagamba wangamba oyina ababaka b'omanyi abagenda okubeera mu paliamenti bayimirire ku kyebisiya. Era nga nkyakiddamu nti ngenda kuva ku shoyo. Isaac mbadde manyi ozze tukole biri byaggwa Terikyagwa. Era wamanze omuntu okumenya ababaka basuubira nti asobbateerawo omugongo abayirawo omubiri nga we yaguteekawo ddi mbuulira nti twali tukola kino n'ateekawo omugongo kubeera nga kugenda mu muzikiti tuli mu kusoma bisolo bye tugenda osala ku yidi n'ogamba embizi. Sebo kati sina ddembe lyange lyakweyogerera kugamba nti abanange omubaka gundi mulaba alimu ensa. Kyova olaba wayogera naye waliwo kye tuyita freedom after speech gy'otayina. Ani agigabe era ani agigaba? Nze yagigaba ku olwo. Kugamba eddembe lyange eryokweyogerera nga mmaze okwogera eryokweyogerera oliyina naye ng'omaze okwogera nze yali aliyina ku olwo. Naye ng'onaaba nakyemalira okwogerako obwogezi nti omubaka omu bw'ati omusiraamu bali bubi nnyo tebeetaaga kudaalira.
tugende mu maaso kati kye kineetonza nze wamma nnyongera okwetonda ku lwono lw'ebintu bye yayogera ebitakwatagana n'amateeka ekyo by the way tekirina mu constitution kye wayogera kikontana ne ssemateeka kikontana ne ssemateeka waliwo abantu nga toyina kiki kyobadde oyagala twogereko leero wamala oba tutandike naawe wennyini ku bisiya gatandike yakuba lisinna gimalayo alisi tugireke tutandike we tutandikire ebyo tubireke sooka obuze kubatula oba oli mukambwe nnyo toyagala abatulaba aba Uganda ey'enkya Isaac Wanteize waliwo Solomon Kaweesa mbabuuzaako ne mbagamba mujje baleko nno nabadde ntambula wamala abasajja ne baŋŋamba nti show zaffe baziraba zino nekinzizaamu amaanyi naye waliwo n'ekintu kye natandise wamala njagala tuzze abaana abawala ku masomero yes abaana abawala bangi bannaye mwe abazadde ababeera mu nju temumanyi baana bammwe bye bayitamu ekiro ng'olaba muwala kukomawo waka naye ekiro bye bayitamu so mbadde nsaba tuzze abaana ku masomero naye n'abashondala ejja kubashondala ensonga lwaki natandiseewo ekintu nakiyise pad girls to school awo ndi naawe ssebo era gye bujja eyo tujja buulira abantu baffe balabe engeri gyetugamba tutandike okubeera nga society tuziganywa si mu kwogera bwogezi ne mu bikolwa ndi naawe nti wamala omanyi abantu wetubagamba bwe bati abo kati batandise baagala kubba ssente naye tetwagala ssente zammwe gwayagala oleeta ssente aleeta paadi azireeta bw'oleeta paadi leeta era w'oba oyagala otwegattako nga tugenda gaba paadi ezo osobola otugamba nti tugende wano tutandike okugaba paadi ezo tusobola okugaba paadi ne tugabayo n'ebitabo abaana bangi mu ssomero abazadde bangi balemererwa okuzza abaana ku masomero okitegeera omwana n'abeera wiiki ngozze n'amagezi mangi nja kukuba omutwe ogwo abaana bali eyo ng'abeera mu kiraasi n'akulukuta n'abeeraawo nga takyasobola nasituka banne ne bamugamba tugende olye bweke naye ng'alinda kiraasi yonna eggwemu alyoka afulume so bannaye enamba yange wamala njagiteekako tuli ku kaweefube pad girls to school abawala abo tubafunira omwana newomuwa bipaadi 3 okya nti paadi ya 3 4 kati paadi twagala paadi tuyinza okwagala paadi omutwalo gumu paadi omutwalo gumu za 3 waliwo ne bano nti sigenda bawa sente ndi bawa ne bwazigula gwe newoozigula zireete kale bw'oba tosobola zituwanga naawe oyina boogabira naye guno gubeere mulanga tukwate abaana tubatwale abawala baddeyo ku masomero then tujja kubeera nga tujja kulaba ng'ebintu tulina n'abantu bangi abatukkiririzaamu tulina abantu abatugobera abayitirivu ennyo abanene mu ggwanga lino Dr. Lawrence Muganga ye Vice Chancellor Victoria University yalabye video zaffe era n'atusiimya dandoza ne tusobola okugendayo ddana by the way kati oyo kamusabire ddala Dr. Lawrence Muganga bambi wanenzikiriza nenzijjako mu ofiisi yo tompa ssente gwe gula bwa paadi ompa akamotoka waliwo tugenda gabira abaana ate tetuli kujja mu baana bano abali obulungi twagala tuwaaba abaana nga ye wagira akozesa bipapula akozesa baana bangi aba droppings out of school bangi abalemeddwa okudda mu masomero nga tamu etandise lwa nsonga eyo okusoma okwo kwatandise nga tukwataganira ddala ne tugamba katutwale paadi ne black book netugamba ebintu ebikozesebwa scholastic materials njagala tutandikire mu primary kubanga primary lwaki nti tuyina abaana abatandikira ddala mu P6 bwe batandika ogenda mu nsonga P6 ku P7 so tusobola ogamba nti P6 ku P7 tutegeera nti basoma subject nnya subject nnya kwe kuli science SST math ne English netugamba nti ze black book nnya ne paadi 3 strictly to girls abalenzi we tulitegeera nammwe ebibaluma nammwe tulijja wadde nga nammwe muyina ebibaluma naye nga abawala I feel it's a good move nzikiriza nti tugenda mu abantu we batujjatambulanga nawe Dr. Lawrence Muganga asobola okutuwa akamotoka kapaadi that is little money netusooka ne tukatambuza ate naawe Dr. Lawrence Muganga osobola okubeerako ng'omanya ekitundu
womanyi nga ogamba nti kino kiri vulnerable ngenda bawa naye mutandikire wano tusobola otandikira awo ku baana abo abatasobola si bano abaana bennabisuusa ekyo muganda wange era kanamba akojja kateeka awo tuyamba abo abawala abali mu ssomero talina paadi simanyi waafuna paadi simanyi nina katambaala n'akozesa obutambaala omusaayi ne gumuyitamu n'aswala eri abantu bangi abali mu diaspora batugoberera nga just 3,000-4,000 zisobola okukyusa obulamu bw'omuntu omutayinza okwoza nti it's little money kankubuulira ekitabo waliwo buno obutabo obw'olukumi nga kabulaka book oba bwa 10 simanyi we nasomera nga twabugulanga 10 tukyali ku 10 awinza kuba kati bwalinya weyongera kale katugambe 12,000 12,000 ebitabo bina sente meka 12,000 ebitabo bina ke kanana gattako 3,000 eza pad ebintu ze pad 3 kabeera ka box oba mubeeramu bumeka laka nti abamu kisinzira ne fulo y'omuntu ayinza okubeera nga kwesa mu kitundu buli cycle oba bazibala nozibala no kyeŋŋamba eriyo fulo y'omuntu nga yeri heave nga aflowinga nnyo nga akapaketi akamu kajja kuggwawa kwate ne kukalala kisinziira era kyobaddeyogere nti omwana nga omwaki atandikira ka at least 3 ate ne mudambo emitu tukole ekyo enamba y'essimu yeyo woba oyagalanga mu butuufu oyagala kuyamba koze oyinza obutatuwa ssente n'ogamba nze nguze paadi oba nze ndi oyinza otugamba nze bannaye ndi kata naye nina edduuka lyange mu kikuubo mugende babawe ekipakiti kya paadi tujja zituusa era tujja kukwatira n'obuvidiyo for accountability mwaka guno naawoneka nga mwaka guno nno wammange bino nno ng'oyagala okyusa eggwanga kiinatandikira ku ggwe toddaawo okuwogana bannaye temukyusiza nga gw'okyusizza okimanyi kyoyogerako minisitule y'ebyenjigiriza yo yatugamba nti sente teziriiwo ez'okugira kati abo nga we baba tebaziina feka tutandikengako n'abati yetubalage engeri gye bakikolamu then mu maaso awo mutwegatteko mwe waliwo abayigiriza abaana okukola paadi mutwegatteko tukole ebintu ebyo tulabe nkubira omulanga first lady wange Babi Kyagulanyi negattaako amanyi okubira omulanga omubaka weka sorry first lady yes Babi Kyagulanyi negatteko ku mulanga ogwo tulabe nga ate first lady oli omulala omukulu waba asiimye amanyi si byakwesiba ku muntu omugamba gwontegeerera nange ebadde process. It has taken me so long to heal. That's why I don't want to go into the details of what I'm forgiving. I am forgiving everything. Abaana bange bonna mbasonyiye. Dorwini Bugingo, Gift Kirabo, Okusonyiwa nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Winnie Treasure Bugingo, Okusonyiwa nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Jennifer Blessed Bugingo, Okusonyiwa nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Omuto Isaac Bugingo tamanyi na bigenda mu maaso. Era nsaba Mukama ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bugingo every day without fail. Era nyina ne plan nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe. Newe emirembe mutima gwange simulinako access for the last 5 years. Naye yensonga lwaki lunaku muteeka mu mikono gya Mukama kubanga sinze Mukama. Mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange
abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga Mukama nga nsaba. Sikakiddwa, siwalirizibwa, ntegeera bulungi, ndi mulokole, njagala okugenda mu ggulu, olunyiri lwogera nange ate nze ne njogera n'abalala. Otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola obubi. What I saw, what I didn't see, what I heard, what I didn't hear, I have totally forgiven. Tuyingire which yaffe. Forgive tonight. If you love the Lord, forgive. My daughters knows where to find me. I'll be the happiest if I see any of them tomorrow or tonight. I repeat, my daughters knows where to find me. I have never blocked anyone's phone. They are free to call, to send a message. For the last 7 years, we've not chatted. We've not talked to each other. No message, no what. But as for me, the door is open. And I want to release the blessings as a father. The blessings of my Father in heaven, the Son and the Holy Spirit, and the blessings of I as their parent. I pray that they live a good life, a life that was predestined to Doreen, to Winnie, to Jennifer, and to ndoza shawe etandike eyo yenjiri gyobadde obajjaga Pastor Bugingo etandise kati si yenjiri gyobadde omubanja ssebo naye siyina talina kyakoze nnyo eri awo kya makulu talina kati kankubulira ekintu kiri kimu woba kansooke nkuwa ebintu bino wemba ngamba ojjukira kye nakugamba nti Pastor Bugingo aleeta olunyiriri olw'edifendinga n'alekayo olumukuba era omuwulidde akugambye nsonyiwa abaana bange omuwuliddeko ng'ayatula nammwe nsaba munsonyiwe ekyo kiri gye bali ndowooza era by the way ogamba nsonyiwa buli gwe nasobya ne yansobya nkusonyiwa ekitegeera nsonyiwa buli gwe nasobya ne gwe nsonyiwa buli gwe nasobya ne gwe nasobya nsaba onsonyiwe ekitegeera webati okusonyiwa we kubeera balance kiva mu mutima gw'oli naye kenyini asobola okukonfesa bakugamba nti gwe saba ekisonyiwo ye kiri gyali obutakusonyiwa naye gwobeera okyejjeeko naye bano baasonyiwa Baamukolaki anti kyetuddako nga eyo sooka ogirinde kozi kino ekintu kinene wobanga ogamba nti nkusonyiwa naawe weetegeteeke okunsaba ekisonyiwa okusonyiwa kuyina kubeera balanced wamala nkusonyiye Isaac nange nkusonyiye okitegeera si wamala nkusonyiye kozi omanyi otya oba naawe mu bye wakola wansobya ekyokubiri nendoza tumwe credit esooka olindeko nga tonnamuwa credit ekyokubiri Pastor ekitegeeza emyaka 5 ku 7 gy'abadde asaba abadde asabira bwereere okusinziira ku ye era kirabika teri saala ye ebadde ebalibwa soogerera Katonda naye okusinziira ku byayogedde sina kusinziira ku byayogedde okusinziira ku Bayibuli Bayibuli bakugamba ng'ogenda osembera mu maaso ga Katonda ojjukira abantu be baawanga obugaati n'agenda
osooka kudda wali era bakugamba woba oyina gwe wasobezza sooka oddeyo omugambe nsonyiwa woba oyina gwe wasobya sooka weetondere bayibuli eyo simanyiwa naye nsobola okugamba nti ekugamba nti toganyanga busungu njuba kugwa kusoma bayibuli okitegeera nti gwe wokkiririza enjuba neegwa ng'olina obusungu obeera otandise okwonoona era ne byosaba owa Katonda bibeera tobeera mutuukirivu mu maaso ga Katonda naye emyaka 7 abadde anyiize yasonyiye lwa juzi then bogamba obasonyiye bakukola ki ekibuuzo ekiddako what did Teddy Bugingo aiza Teddy Bugingo tumuteeka wabbali kuba mu ssaala eno tabaddemu ali ku baana ate akulaga nti ye tannaba natuuka sonyiwa Teddy Bugingo yakasonyiwako baana Teddy Bugingo naawe olinayo emyaka emirala nga5 aveeyo akugambe nti Teddy Bugingo nkusonyiye Isaac akugambye tayina kye yamukola akyali mwana muto bino ebiriwo tabitegeera ye abadde amusabira naye amusonyiye naye ye Isaac yakukola ki gwogamba ati tategeera Isaac Bugingo takyatudde nti ekitegeeza pasita ayina entondo n'akasunguwira tyakeera bukeezi naga era pasita kyemmanyi nti ayina n'abantu mu kyaki bayinako nga bo tali basonyiwa ayina n'abakozi abakola ku salt koze nze nawulirako ku pasita omanyi nze following ebintu ebigenda mu ggwanga era we following nembitereka wano pasita yatugambako nti waliwo omukozi we gwe yayina n'amugamba njagala kugenda kusoma kuddayo kusoma yagenda amulaba ku TV ndala eyo ye yafuuka emmisa n'essaala era ng'amwogerera nti omukozi n'omulabirira yaŋŋambye mbu tagenda kuddamu kugenda ku TV nagenza omulaba naye ffe twakukuza obitegeera ebyo ate kyensigala nkyakugamba nti omuntu buli w'obeera gw'oli musumba naye buli w'oleeta ebizibu by'omu makaago mu kyaki kitegeeza nti amakaago gali ku muliro yes keka video kalike wazanya nti aka Susan Makula ng'agamba nti nze bba wange omwami gwe nafuna ye obusungu abuleeta ku kituuti bw'abeera nga yali ewaka obusungu tabeera nabo ekitegeeza nti n'ewaka tosobola kwogererayo oyina awantu wamu awali seefu w'osobola okwogerera awagonjoolera ebizibu byo nti era w'onaaleetaawo tojja suubira kujja omuntu kugambira ku kituuti ebyo oyogera byaki naye singa kyali kisoboka singa twakirabako ekikolwa kyeyalaze tekyoleka ekikolwa ky'obuntu bulamu ekikolwa ky'okugira nti abantu tulina okusonyiwa si yeyo enjiri gye mubadde mu bubanja forgiveness anti wulira kiringa kugamba buli lunaku nti bannaayi ewaka nga tetulya ewaka nga tetulya mmere ate ewaka nga tetulya mmere n'ogenda n'ogula emmere n'ojja n'otuula mu luggya n'ogamba banneiba bano abaana bulijjo buli enjala olubaluma nga bajja ewammwe bagamba sirya emmere yiiyo ngibaleetedde ndowooza ensi mugirabe balya era bannange okuva ne leero mugenda kutandika okulya cause n'ekiro kino amaka gange gali fully open amaka we gaba gali fully open kiriza ne maama waabwe kozi oli ye maama waabwe oyagala bajje wa Suzani omanyi oti oba gwe ani oyo omulala ye Suzani Makula ye Susan Makula ono omupya ate omupya yaliwo kale kankozese Suzani Makula oli ono omupya nomanyi Susan Makula ono gwakola na Teddy Bugingo tubeerayo ne Susan Makula owokusatu ndi mukuleetera wano musheddako so kati kyembadde nkugamba kiikino Susan Makula oyinza okuba nga wasonyiye naye Susan Makula ye yabasonyiye ate bakosa Susan Makula oli taata waabwe oli kitaabwe anti wemba mu bufumbo
kyokola Pastor Bugingo obeera ng'okikoze Susan Makula kozi bali basula wamu. Nedda naawe obyonoonye. Kati kankubuuze olina omukazi? Nina. Wosanga ng'ayomba ne neighbor. Omanyi ng'olutalo lubeera kunju? Yes. Terubeera ku mukazi wo? Era omanyi nti musobola n'oyomba n'ogamba gw'omwana oyo yazanyira eyo toddamu mugamba kudda eyo. Omwana abeera yayombye ne neighbor. Naye kiri eri okigaziizza. So kati ekintu kyendi kugamba yajja luvannyuma naye omanyi ebbanga lyabadde amugamba ebyo bye baamunyiiza. Naawe otuuka n'onyiiga mwana wo mwennyini ye yakukola kino nti ye lwali lumu maama waabwe nanyima emmere nabo ne baŋŋamba nti bagikuma. Mwana wo mwennyini ngeza bugeza mwana wo mwennyini kale abaana abo siribasonyiwa oba tukyawirako abantu. Neŋŋamba wamala omusajja oyo ayagala twesimbamu. Kati kyoyagala ne mukyala Susan Makula alimire ku kituti naye ayogera obubaka bwe bumuntu abasonyi. Era ku nsonga ki kuba olinaeta kati oli bamusonyiwira ku nsonga ki? Ensonga oli waaba tagyogedde gwe bamusonyiyira ku nsonga abaana abasonyiyidde ku nsonga ki? Cause bagamba alleges must prove. Okitegeera? Olesemu n'amateeka. Nti Pastor Bugingo oba ogamba nti baakusobya provinga kiki kye baakusobya gweoyinza okubuyita atuuse n'agamba nyinza obutabigendamu bye bansobya woba osobodde okubigendamu nti mumaze emyaka 7. Isaac, beyond the forgiveness Musumba Bugingo ali mu mawulire kuba muntu abantu gwe basimbako nnyo nti anoonya nnyo amawulire buli week buli every. Ekyo kyo tekiina kubuusabuusibwa. By the way Musumba Bugingo ne media ze tezikyamumala ayagala kwewolako media zindala. Era singa ffe munnyo asobola okugendako ku kasozi enaggo singa nayo gyali singa akyasobola okugendako ku Serena ffe munnyo singa gyali n'agendako Entinda n'ava Entinda n'agendako Masengere cause ye buli waalabanga mulinga omumujjako attention nga yeeteeka mu mawulire. Mujjako era mulabe nga kino akitaddewo wiiki eyo yabadde mu mawulire gonna ebyagundi ebyokwevulunga amazaze mu bya Bobi Wine era ne ku bya Bobi Wine back to back ebyo njagala mbikuddireko eyo show ndala wali waalabanga ebya Bobi Wine tebimukoledde ng'ategeka yakabiri oba okubikabiri eri ate yakola amawulire kati bebo be bagamba they set the record and they break it as well. Yekolera record n'alabanga akanjemenyera eruddewo nnyo kino kakisanyizawo ekyo ebisiyaga bya Bobi ekyakugera ku bisiyaga kati yagenza okulaba nga ebisiyaga bya Bobi bimukuba cause kyabadde kimukuba totale olutalo lwadde lutabuse yadde kyabadde kimukuba totale yakubye ejjinja mu if you sent Bobi Wine cause yayimirira n'atugamba ye president waddako ye Muhoozi Kainerugaba soke tulindekawo okujja otujja wali eri kakati kino kyamawulire kyonna kyonna cover up yabiri byonna buli kyakola anoonya kirabika ayina ba PR abalungi abamuwa ekyokola nti nzaako kino era credit tetugiwa Bugingo tugiwa ba PR be n'omusajja gwe mmanyi artist ow'amaanyi mu ggwanga gwempa respect amukolera oyo. Yes, it's very good. So wobanga oyina omukulu Senkubuge Charles James sajja amazemu art industry emyaka egiwera 3 nga yali emabega so buli kyakola ki cause buli kyakola amala n'ekipa weebuze lwaki ate Salt yekiteekayo n'ekiteekayo ne logo nti Salt TV. Katujje tweyongereyo tukakasa oba yene enjiri ya Zakwan Kezi bulijjo gyagera oba Musumba Bugingo anoonya sympathy oba attention na cover up story bingi and why now tujje ate tutunuye ne okusonga olunwe mu Kyagulanyi nti lwaki toyogera ku bisiyaga kiki katujje Uganda yenkya omukulu so tuloze nti Pastor Bugingo alinga abasambi bamupiira Cristiano Ronaldo by'omu ku bemmanyi at least bw'abagenda va mu ttiimu endala obanga aliwo amukolako eggulire at least kakola ekintu interview oba ki. Pastor Bugingo asinga ne Ronaldo. Pastor Bugingo yeegera mu sitaani. Sitaani buli we mubanga omwagala omuvaako ng'aleetayo ekyewuniikiriza
Cause sitaani oyinza okugamba nti ebibi byaweddeyo mu ggwanga. Netokubye nnyo Musumba w'Abanna. Anti nze ngambye Bugingo siri kwogera ku Musumba. Oh, okay. Alinga sitaani ye ayagala kulemera mu mawulire. Cause every time and kyenjagala nkubuulire nti Pastor Bugingo ayagala okwogera ku banne naye Pastor Bugingo otuulangako n'ogamba kino kyenkola kituufu. Oba olowooza gw'oli ambasada wa Mukama nti Mukama buli kyokola akukubira mu ngalo. Cause kankubuulize Pastor omaze emyaka 7 tosonyiwanga baana bo si baana bo emyaka 7 tobasonyiwanga. Ekyo kituufu? Naye emyaka 7 toweereza mwana wo wadde message. Emyaka 7 ogamba baana bo bajje. Your door is open. Gw'oyagala okusonyiwibwa lwaki gwe teweesitulanga taata omulungi? Taata yakuzibwa n'empisa. Kozi waliwo bataata abatakuzibwa na mpisa ng'ate taata abaana bo be wandibadde oyita taata nga be bandibadde balina okugunjula. Gwe lwaki teweesitula? 7 years down the road you're there nabanyiigira. 7 years kati ntandise obbasonyiwa wamala. Kweri obeera taata? Obeera taata oba obeera ottatta? Abaana kye baakola kikulu. Abaana babeera baakukunamira okugamba nti omwana n'omwana asemba. Kozi tulabye abantu bangi nga bo bapushinga okulaba omwana webiba biganye wakiri tugende mu mbuga z'amateeka. Abaana tuwumba naye n'omwana omuto oli awo weewandira. I lost communication over Isaac ekyaki neekuba engalo. Tekikubidde engalo naawe. Teekako zayaka video. Tekikubidde engalo. Ate okumanya nti n'ekintu kye yakola kibi. Omanyi nti wagambye nti mbasonyiye ekyaki neekuba engalo. Ekitegeeza nti okusonyiwa ekyaki ebadde ekyagala nnyo. Era naye amaze ne yeekuba mu bigambo bye nti nze mbadde nsoma olunyiriri nga nze nduyina naye nga terukola ku nze. Ekitegeeza emyaka gino 7 gyonna obadde musobya. Naye ebigambo bitaputa bulala. Wamala oyinayo abitaputa obulungi gw'oba oleeta wano tutuule naye. Omusajja byagira mpulira ng'ate gwa nkubuulidde. Omusajja asoose n'agamba emyaka 7 twekyawa n'abaana. Teri ayogera na munne n'ababala. Kankubuuze Wamala, kweri oba taata amala lunaku lulamba nga tawulizza ku mwana omutima ne gumuluma ye akugamba nti ne musaala zaabwe abadde tabateekamu? Kozi musobola okwawukana. Kankubuuze abadde abateeka mu ssaala ne bannange. Bw'abadde ateeka mu ssaala bamuyita Iza. Ekikolo naawe owulira kiro. Kumuteeka mu mikono gya Mukama kubanga si wulira. newe emirembe mu mutima gwange simulinako access. Sookodde emabega. 5 years. Jennifer Blessed Bugingo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Omutwa Isaac Bugingo tamanye na bigenda mu maaso. Era nsaba Mukama ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bugingo. Soko pozinge. Every day without fail. Bulijjo mbadde nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bugingo. Soko kazeyo akawulire. Mu baana be bonna abadde asabira omwana amansasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bugingo every day without fail. Wuliriza. Era nyina ne plan nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe. Isaac Bugingo bali talina pulaani zaabwe. Newe emirembe mu mutima gwange simulinako access for the last 5 years. Naye yensonga lwaki lunaku muteeka mu mikono gya Mukama kubanga sinze Mukama. Mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange. Abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga Mukama ng'asaba. Sikaki
okitegedde omuyiggo abadde asabira abaana bange bonna olwo n'abateekanga naye okitegedde wamala abadde asabirako abadde asabira omu Isaac Bugingo bali tayagala kutegeera naye ne we tuba twenyiiza olaba noono omwana eyabula eyakeera n'agamba taata mumpeeko ebintu byange mu bayibuli mumpeekeko ebintu byange nze njagala gwe tuyita the begotten son. Yes. We yatonda ebintu bye ne bamuwa omugabo The prodigal son. The prodigal son. We yagenda gye yagenda naye taata yali amusabira era we byagaana byonna we yakomawo taata we n'amwanyiriza n'asala ebintu n'ayita omwana wange akomyewo. Bano we baali bagenda batunda kyaki batunda Canani baddukana nnanga ya mu kanisa. Ate era oli mutuufu kuba ebayibuli eba ebitabo ebitukuvu bye bitugamba tusonyiwenga abatukola obubi. Si n'abatukola obubi tusonyiwenga abatuwonoona. Okitegeera gwe woba omaze emyaka 5 ng'oli musumba ng'omaze emyaka 7 ng'oli musumba nga tosonyiwanga nga sinsi kusonyiwa wamala naye nga tosonyiwanga mwana gwozaala ava mu ntumbuzo zino kweri ngambe nti kye yakoze kirungi nnyo. So bino bye yakoze tolaba mu kyamakulu kiri awo kusigala mu mawulire kye nkugambye wamala okay tuve kubeera munnamawulire mutabani wo bamuyitani Malcolm akunyiizizza agenze wakunyiiza tomunoonyeza omugambye ko omuleke emyaka 5 tomusabira tofaayo kuwuliriza temweweereza message Malcolm oyo olowooza abeera akyasobola okuyita taata okumala emyaka 7 kati gwe Bugingo oyagala bali abaana bakuyite taata era oyagala bali free okukomawo kozi bamiisinze already emyaka kozi wabanga graduation abaana abadde ba graduating nga tali yayo Malcolm wabanga emyaka 5 abadde tamubuliza agambye omwana muto tabimanyi ekitegeeza okuva we bazaalibwanga ayinza n'okuba nga tamanyi nti Bugingo ye taata we nga bamugamba bugambi bali wabanga yali wa myaka 25 tugeze ekitegeeza bali emyaka 7 gye bayawukanirako bayawukananga wa myaka emeka wembanga Isaac ndi wa myaka 25 nga gyendi saawazo naye nga nayawukana ne taata wange emyaka 7 nagenda okwawukana naye nga ndiwo emyaka emeka wakola okubala tubuulire kameramani atubuulire sagala kuswalira kale tubale kubanga fenna tetumanyi tukozesa obuti kubanga fenna tetumanyi sagala abali eyo batu tambale kano kamu ogambe naba ekibuzo ogambe otya nti bwoyawukana nani 5 ebuna 5 mukwata obutiimu 7 okitegeera kati kambale nti wembanga ndi n'emyaka 25 zijeko 7 25 guvuddeko 24 zivuddeko 23 zivuddeko 22 zivuddeko 21 ndi ku katuufu 21 zivuddeko 20 gavuddeko 19 ekitegeeza wagenda okundeka nga nkyali mwana cause omuntu okutuuka okwetongola okubeera omwana alina kuweza 18 wandeka nkyali mwana ate abazeewo abo si kisuubira nti omwana omukulu buli omu yalina emyaka gyegye buli omu yalina emyaka gyanjawulo waliwo yalina 17 nga wagenda omuleka nga yalina 12 ate ne mukwereka omwo tebukeera ku makya nti tuwerese mugende wateeka okubeerawo emyaka nga3 egyo taata yannema sikyamubuuza leero akomyewo sijja gendayo
naye ate nga bwe mutyo we musituka ne mugenda mu kyaki ne mubuulira abantu bannaye sonyiwa muno bannaye mwenenye Katonda abaagala. Gwoba omaze emyaka 7 myaka 5 naye omaze emyaka obuulira enjiri ey'okusonyiwa nga gwe tosonyiwanga. Kyenkugamba nti sitaani addeeyo n'atuga abannaye awo mususse. Nze newe nandibadde sitaani omwana wange Lusifa nandibadde waakiri mubuuzaako kwesatu awo ne mugamba bannaye ogamba otya. Ne kasita akikoze kyekisinga kati ekyo kikoleddwa akikoze. Anti nedda singa abadde ayagala kikola abadde ye mwennyini yeesitula. Kozi nga bw'agamba nti abaana be bamanyi aw'omusanga naye amanyi ow'obbasanga. Tamanyi kyaki ya Teddy. Kubanga abaana be mwe basabira. Genda mu kyaki ya Teddy. Kulancha awo bagambe nti mujje. Kubira Teddy kyagamba talina access. Ekitegeeza nti woba omaze emyaka 7. Kati Isaac nkikugambira wano. Olaba ebyo byoyogera. Olwa script y'omukulu oyo n'amawulire ge yeetaaga n'attention wabeera nga ge yeetaaga. Omwaka guno birindirire. Anti kati yayina script lindirira ne live nga bali mu convoy bagenda bali mu like motorcade motoka simbi olunyiriri tugenda tukola tutya live ziveyo gwe kirinde. Anti kati feo abamu tumanyi nze mbeerawo n'endaba Bugingo ng'ayogera ne ngamba kino kyayinza okuzzaako. Kuba kati ali predictable. Cause ali predictable. Aleseyo akanyeebwa ka Teddy Bugingo kali awo. Gwolowooza lwaki asookedde ku baana cause if wemba njagala baana. Eggulire lijja kusaasana ligooma. Wulira wemba njagala baana. Nsookera ku maama. Cause kyemmanyi nti maama we yavaawo n'abaana ne bagenda. Isaac. Lwaki sisookera ku maama? Abaana nabo kibeeranga kwagala kukwata kayana. Naye ng'oyina ente yennyini nnyini. Kwata ente enkulu akayana kajja kujja. Kwata embuzi eyazadde obwana bujja kugoberera. Kwata enkoko eyayaludde obwana bujja kujja. Naye gwate oyagala okwate kana. Abalira Bugingo muwa credit. Muwa credit amanyi naye lwakuba nti atandise okutegeereke kwa kyagenda okuzzaako. Kozi gwe weebuuze. Tubadde tukyali mu mboozi y'amayumba. Omanyi kyazzaako. Kyazzaako. Kozi saawa zino tuvudde mu wasooka n'ogwa mu bisooto. Okwevulunga mu bisooto. Script ye yaddako seevulunga bwevulunzi. Nze ng'alinga atugamba nti nyinza okwevulunga wano naye ewange nina mansion. N'atulaga amaka n'atulaga olubiri. Ekitegeeza nti okwevulunga wano toconcentratinga n'evulunga wano naye ewange gyensula seevulunga. Wafaanana weewati. Amawulire gabeera gakyatambula n'ogamba n'otuleetera nti bannaye waliwo eyazze ewange Kasuku n'andaga ayina zirayivuze n'angamba nze abantu bamanyi nti n'ogamba abantu ebyo n'obireeta ku kituuti. Obireeta ku kituuti. Ndikugamba omuntu twali respectinga ng'amaka g'abasumba. Naye kati ogenda ku gundi n'otegeera na ng'obufumbo bwabwe bwe buba ku omuntu w'obeerera ku kituuti n'ogamba oyo yali akulukuta. Oli ku kituuti kitegeeza obeera oyambudde mukazi wo. Akanyeebwa ka Teddy firimu eno olaba eggwerawo kuba kati eno firimu efuukire ddala firimu producer gyali tumumanye Mayiga Charles James Senkuge bw'abanga y'oyo. Kati ate kankubuulire bino byonna nze munnange nze mbagamba munnange sinenyangako Bugingo. Bugingo y'oyo naye gwe nnenya. Ogwe oli mu kyaki okuba engalo. Ate nga tosobola kwevaamuko n'ogamba nti naye pasita bino bitukwatirako wa. Bajja kubuza engalo ze bakuba zizo zikulumirawo. Anti olitegeera nti zinnumirawa ng'omaze emyaka 3 oli simanyi interceding simanyi emyaka 3 ng'oli mu interceding ng'oli. Interceding kyeki? Simanyi bagamba mu interceding abo ba intercessor. Ojja mala emyaka 3 ng'oli mu intercessor simanyi gwe asha w'ekkanisa ng'oli bwazimba zi mansion bwakuggyako ssente bwakola kino by the way
pasita abeeranga pasita Bugingo alinga munnabyabufuzi ajja keera ate munnabyabufuzi wa opposition tajja keera ku makya agambe bwe tukola kino ono agenda ne mukikola n'abayita eno bw'ati n'alya so tenyinza okugamba nti pasita Bugingo obuzibu bwe nti ate ye obuzannyo bwabuzannya na Katonda nadda ku kituuti n'alimbira mu maaso ga Katonda ekkanisa gifudde theatre ali kumpi nakuleetangako tibannaye tulwanireko ko tulabe oba Katonda statement ogitegedde gye tukoze ali emabega omusajja yava mu theatre kituufu okyayi nti ali emabega nze seewuunya nnyo Bugingo era gwe ate yeewuunya Bugingo gwe neewuunya kuba wabeera nga alina omuntu omukulu omulungi ennyo mu drama ne theatre era leero amugamba omanyi leero ekiyinza osika attention era mujja wulirako lumu abagambye ekisika attention amawulire gakuweddeko naye kati ky'olina okukola tukubireko ani oyo ani alwa mukazi we Teddy Bugingo bakutedi Susan oba oli okusatu gogamba kaŋŋambe Susan amugambe nti mutukubireko oluyi ku kituuti alumukube pa ensi tusooke tubeerawo tukube enduulu ezo ziggwe wabeewo gwagamba nti kati ntwala mu kooti tumaleyo buwiiki bubiri akuba atya ku kituuti pasita omulamba akubireyo kati ntwalayako mu kooti wabeerewo eddembe ly'abakyala tulwanirira mukyala gwaffe gwe bakubye eyo feezi naye gwe bagambe nti kati saawa yakuwoza nzija mu kooti eyo naye ebeerawo wiiki nga 3 tumalirize wiiki nga 3 ezo zigwe bagambe nti kati mudiŋŋane mulage era baddiŋŋane nkusonyiye bannaye yamusonyiye era n'omukazi musiru okkiriza otya ekkanisa efuuse theatre erimu part 1 part 2 part 3 so eno theatre yennyini tuli mu theatre eno anti eriko part 2 otegedde engeri gye nkikubalidde nti omusajja agenda tubalira eno part 1 part 2 part 3 teggwa waliwo omuzannyo gwe twalabanga mu buto bagwyitanga batya paka kati gukyaliko kigenyaagenya bakukigenyaagenya gwali gwa luzungu naawe ate ebyoluzungu bikusumbuwa baali bagwyita batya wama ogumanya ogwalingamu oba bagwyitanga naye bava kuva buto nga tugulaba paka kati bakyaguzannya bakaddiye muzannyo kyogo gunga oli muto ng'owulira oluzungu Isaac muzannyo kyogo singa kyemmanyi nti abantu bagumanye guli oluzungu n'ekigambo kyalwo kiri sweet Isaac 12th night ogwa William Shakespeare tuguleke naye nze nkubuulidde omuzannyo ogwo bagulagangako oba bagulagangako NTV oba ku UBC naye ogwo omuzannyo gwali gwa kizungu paka nakati bakyaguzannya abantu bafa ne bakaddiwa ne bazaala nabo ne bazannya so gwe muzannyo gwe tulaba ogwa pasita Bugingo njagala tugende ewalala njagala tugende ku omulamwa gwe tuleeta negwe okimanyi nti over the week okimanyi nti Manchester United gyatwala ekikopo nga bwenoonya akantu ke gyatwala ekikopo kya Premier League okimanyi gayitawa nga bakyakukuba goola 7 n'ogamba mbu otwala ekikopo iwe muko twajjeeko erinnya erya 10 Haga twafuuse kati 7 Haga Eric 7 Haga muko baso ne banyala tubasibudde wano wetujja wano wetujja tulabe wano eno we wakulu yesheddako yateka aniya kyabadde ani omulala kakati buli gwe mumanyi nga yali yeesimbyewo Yoweri Kaguta Museveni Katumba woye ani omulala mumpa amanya gaabwe Kyagulanyi Bobi Wine ani omulala Besigye ani omulala Besigye abalala mwabeerabira Mugisha Muntu Amama Mbabazi mumpe abalala Nobati Mau
Ani omulala? Powa kozi yani? Patrick Amuriat. Baleme kubanga abafa. Uganda decides now. Muvambi ya Uganda decides now nga muli mukuba bululu. Kiruma okukwata omwana wo n'omutwala ku ssomero ne bamuyuza akabina ne bamukuddiza. Katujje bannaffe yo program naye katujje tubasiibudde. Uganda y'enkya